wabale nnyo kuba nti otumbudde wonna wooli. Kale katuddeyo. Eggwanga lya Amerika likakasizza nti kaakati lyakafiirwa abasirikale 6 bokka wakati mu lutalo nga bulugenda maaso n'okuba nti lutambula bakafiirwa 6. Baamerika bakafiirwa 6 wabula omukulembeze wa Amerika Donald Trump agamba nti bakimanyi era bakakasa nti abasirikale abalala bakwongera okufa. Abisse in advance. Amerika bagibikidde in advance. Trump ategeeza nagamba nti bakimanyi nti bajja kufiirwayo abasirikale abalala wabula Amerika tegenda kupowa okutuusa nga ebiruubirwa byabwe byonna bituukiriziddwa. Atutegedde nti Amerika ebala nti olutalo luno lusobola okumala omwezi oba okumala wiiki 5 n'okudda waggulu bali ready. Mu kaseera ke kamu nga ne Iran bagamba nti bali ready okusigala nga olutalo lugenda mu maaso ne bwe lunaabwanvuba lutya. Ali Larijani Security Chief nabagambye nti kaakati yakulanga Commander in Chief agamba nti beetegefu nnyo olutalo lugenda mu maaso n'okuba nti luwanvuwa tebalina buzibu. Amerika 6 bafu kyokka Iran egamba nti Dubai essima 40. Amerika tennaba kubyogerako eby'e Dubai akadde kano nga bwe tugenda maaso n'okuba nti tugafuna. Waliwo air defense system gye bayita TOL. Air defense system ebadde ekozesebwa Iran. Waliyo video eteereddwa aba CENTCOM ekitebe kye kitwala ekitundu ekya Middle East. CENTCOM batwaze video nga balaga TOL air defense system munda mu Iran. Amerika egenze maaso n'okuleka nti egikubye system ya Russia babadde bajiwa abasajja bayitibwa aba Iran bagende maaso n'okuba nti oboolyawo bagikozesa kaakati ekubiddwa. Kakati headquarters eza State Broadcaster TV y'eggwanga munda mu ggwanga eritibwa Iran zigenze maaso n'okuba nti zikubiddwa newankubadde nga broadcast aba Iran bagamba nti tetaataganyiziddwa. Israel erumbye negenda ekuba headquarter eza State Broadcaster TV y'eggwanga. Kyokka tegedde nti wabaddewo ampuliriza nate ekkobaane Israel babadde baagala okuyisa obubaka bwa Netanyahu babuyise ku TV y'eggwanga. Babadde baagala okuhaakinga system ya TV y'eggwanga kati nti bateekeko eddoboozi lya Netanyahu ng'ayogera ng'agamba Abapasia oba Abayirani nti bannange mwerwaneko gavumenti gisuule bayambeko. Kati nti bakagezi munnyo babadde baagala kukola cyber attack TV y'eggwanga basobole okunyigawo eddoboozi lya Netanyahu ng'ayogera ki ng'alina message nti gyaweereza Abayirani basobole okuba nti munnange gavumenti ebagitwala badde ku kkubo Israel bwekuba ne Amerika kaakati bannansi batwale gavumenti. Jjukira nti Ayatollah Said Ali Hussein Khamenei mugenzi wabula gavumenti ekyaliwo ate balaga nti eriggumite nnyo. Abayirani mu nkola eri gye nabagambye eya mosaic bagamba the head falls the body fights on. Kati kyekiri ye Iraka dada Iran omutwe bagutemyeko ye supreme leader omubiri gwina okusigala nga gulwana ya ragisi n'Abayirani abalala. Kati kyekigenda maaso Israel badde yagala bakwate mu TV y'eggwanga bayisewo eddoboozi lya Netanyahu ng'alina kyagamba Abayirani nti bannange mwerwaneko kubanga Israel bakimeekinze kiriya bagamba nti kyebaagala essaawa eno munda mu ggwanga lya Iran kwe kukyusa gavumenti yadde nga Ayatollah yavuddewo gavumenti ennakyuka. Kati Israel efuuyirira zirwana okulaba nti bakyusa gavumenti. Amerika bakisiinyizaako banaakikola oba nedda. Amerika egambye tebannaba kukirulinga out bakyayinza okudeployinga bakomando ku ttaka. Amerika eri mu bbanga ne Israel Tehran teri yadde omusirikale wa Amerika ebyokukyusa gavumenti. Amerika ne Israel baagala abantu be babeera babikulemberamu. Mugende ku nguudo mukyuse gavumenti ffe tuli mu bayambako. Kati Amerika egamba nti singa bannansi batya oba balemererwa ate nga balabika okulemererwa tebannaba kirulinga out bayinza okugatwala ku ttaka. Abayirani bagamba nti mujje bayinza okugateeka ku ttaka Abamerika naye era nga bwe nabagamba nti okukyusa gavumenti ya Iran tebasobola kugikyusa Abamerika nga basinzira mu bbanga nedda. Gavumenti bagikyusiza mu bbanga osobola okukuba n'okuba naye bamalawo bakyusa nti gavumenti okugiwamba oteekeddwa okudda ku ttaka. Okusuula Saddam Hussein ne gavumenti okugijjawo Abamerika baamala kuyingira Baghdad
ne baloza ku bukambwe b'abasajja ba Saddam ne babamaliriza, Saddam ne bamuwamba. Kakati n'okukyusa gavumenti ya Iran tekijja kukoma kukutta Ayatollah, Omumerika n'Omuyisirairi baba baagala okugikyusa, ebyaddala bateekeddwa okugenda ku ground wansi. Owulire embaga, bateekeddwa okugenda wansi ku ttaka baveeko mu bbanga. Kati Amerika waliwo abalowooza nti teyinza kugenda ku ttaka, wabula Trump ategeeza agamba tusobola, tebannaba kirulinga out, basobola okugenda wansi ku ttaka ofaafaagana abasajja abayitibwa aba Iran. Embeera nga bw'etambula, wabaddewo ennumba ezikoleddwa ku Basiji Brigade Government Installations eziwerako munda mu ggwanga etibwa erya Iran olunaku oluyise. Ebintu nga bigenda maaso n'okuba nti oba olyawo bitambula akadde kano. Pal FM ekwera omuntu wa bulijjo, tuli ne MTN ebagitutuusaako. Eggwanga lya Kuwait ligamba nti omusajja yakaba kuba ballistic 178 ne drones 384. Drones 178 Kuwait egamba nti bakatukuba 178 wabwazibidde olunaku olwajjo nga tonnabalaza leero. Drones 384 Iran nga akuba Kuwait, wabula takuba Kuwait, akuba base za America eziri mu Kuwait ne embassy agikubiddemu era yo bagigadde dda. Ataddeko Pal. Waliwo ekizimbe kya Parliament ya Iran ekikadde ekibadde tekyakozesebwa, kibadde kikozesebwa bammemba ba Assembly of Experts. Jjukira nti bano be balina okugenda maaso n'okuba nti balonda Ayatollah, kigamba okuba nti kikubiddwa newankubadde tetutegedde oba nga meeting ebaddewo eyaba Assembly of Experts, akamu ku bukiiko obuteekeddwa okulonda Ayatollah. Jjukira nti bali mu kwetala okulaba nti bafuna Ayatollah omujja. Amawulire gabadde gawandiise nnyo ku Alireza Arafi Ayatollah nti ayinza okugenda maaso n'okuba nti afuulibwa Supreme Leader, omukulembeze w'oku ntiko w'eggwanga ereetibwa erya Islamic Republic of Iran. Ataddeko Pal ekulera omuntu wa bulijjo. Diplomatic quarters eziwerako munda mu ggwanga Saudi Arabia ekibuga ekiyitibwa Riyadh olunaku olwire zagenze maaso n'okeka nti waawuliddwayo okubwatuka okw'amaanyi ddala, ate nga bugenza okukyanga batuwaga nti embase ey'eggwanga etibwa erya Iran aratha eggwanga etibwa erya America ekubiddwa mu kibuga ekiyitibwa Riyadh wali e Saudi Arabia. Abayirani bategeezezza nti newankubadde nga bali wakati mu lutalo, basuubidde nti bagenda kwongera ku drones basobola okulabika nti bafulumya buli lunaku. Iran banangire ne bagamba nti bagenda kwongera ku bungi bwa drones bafulumya buli lunaku, baagala okuba nga basobola okula drones 4,000 pa dde, lwe 1,000 pa. Nga basobola okukola drones eziri wakati w'ebikumi 400 ku 1,000 pa dde. Mu kaseera kano Iran bagambye baagala okukola drones 4,000 ku 1,000 pa dde mu kaseera kano ak'obunkenke. Missile bagamba nti production y'emizinga baagala erinnye okuva ku mizinga 300,000 okutuuka ku mizinga 5,000 pa dde. Mukutu baguyita Times of Iran bagutegeezezza baagala kwongera kuweesa. Baagala okwongera okuleka nti oba olyawo abaweesa akadde kano kennyini. Amawulire amalala gategeeza nti ennyonyi eziyitibwa B2 n'ennyonyi eziyitibwa B1 ezo bombers za ggwanga etibwa lya America ziri active nnyo era zigenda maaso n'okuba nti oba olyawo zikozesebwa. Ajjukira nti Natanz nuclear power plant yagenze maaso n'okuba nti yarumbiddwa. Iran yakakasizza nti yarumbiddwa, kiteeberezebwa nti ennyonyi zino ez'omutawaana zibayita zi B2 bomba zikuba ne nuclear zeziyinza okuba nga zakozeseddwa. Tutegedde nti ziri active nnyo B2 ne B1 America zireese ziri ku ground zigenda maaso n'okuba nti zikola omulimu. Mu kaseera ke kamu America egamba nti egenda kwongera ku basirikale abali mu kitundu ekya Middle East, bagenda kwongera ku deployment, baleeta abalala. America egamba nti Iran osaagana muliro eryanda lyokya, bagenda kuba baleeta abasirikale abalala. Waliwo deployment esuubiddwa okuba nti egenda kukolebwa essaawa yonna. America aleete bapiganaagi abalala wali mu kitundu ekya Middle East. Ne gano gawulire gategeere IRGC jerya mutawaana nnyo ekyenkanidde awo. Baba tebategeezezza nti balumbye military communication center ya Isirairi ekitundu ekiyitibwa Beersheba, bagamba tugikubye. Ne bagamba abasajja bano abayitibwa aba Iran nti ekibuga ekiyitibwa Tel Aviv olunaku oluyise batagetinze enfo zibadde 20. Jjukira nti woofiisi eya Ssaabaminisita eya Isirairi owa Israel Benjamin Netanyahu woofiisi ye abasajja bagitagetinze. Batagetinga ne woofiisi eya komanda wa Air Force. Kale ekitundu ekiyitibwa Beersheba Iran egamba nti awo tukubyewo.
n'enfa mpuliriza endala eziwerako. Ataddeko Pale FM ekkolera omuntu wa bulijjo. Kakati aba Kudus Force J nenga tabirya IRGC Kudus Force. Bwe batyo bagenze maaso n'okuba nti bawera. Jukira nti bano bavunaanyizibwa ku bikwekweto bya IRGC ebweru w'eggwanga overseas. Baweze ne bagamba nti abasse Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei tebagenda kubeera na security anywhere mu nsi, even inside their own homes tujja bayiga. Kudusi ejjeri aliduumirwa Kasemu Sulaiman baweze ne bagamba nti bajja kuyiga yenna. Tebagenda kuba na security, tebagenda kuba na mirembe, yonna gye bali bagenda kuba bayigayo. Camp Alifijan munda mu ggwanga eriyitibwa era Kuwait bagamba nti ekubiddwa. Bakozesezza weevu y'emizinga ebiri ballistic ate ne drones zibadde 12. Iran egamba nti Camp Alifijan atugikubye munda mu ggwanga eriyitibwa era Kuwait. Iran egamba nti era batagetinze US Command and Control Center ekitundu bakiyita Minhad Air Base mu UAE. Batugambye nti bakozesezza drones zibadde 6 n'emizinga 5 ekika kya ballistic. NSA Navy base eggwanga America bazzemu jirumba ne drones zibadde 6. Waliwo ne fuel tanker endala egenze maaso n'oweka nti ekubiddwa. Babadde bagiyita Athena Nova. Bagamba nti mikwano gya America babadde bannyiniyo bagenze maaso n'okuba nti bagikubidde mu kitundu ekiyitibwa Strait of Hormuz. Kakati tewakyali kulanga kulala. Akagolomolo akayitibwa Strait of Hormuz kankizo nnyo. Amafuta g'ensi yonna gasuubiddwa okuba nti gagenda kulinnya immediately kubanga Iran bamaze okulabika nti balabudde mu butongole amagye ga IRGC gagaddewo. Strait of Hormuz nga bwe kyali kisuubiddwa. Amafuta g'ensi yonna agasinga gayitaawo mu butongole ekiwandiiko ekifulumiziddwa Iran nga bayita mu magye ga IRGC. Amagye gaabwe ag'okumazzi Navy IRGC Navy balangiridde nti buli yenna agenda okuddamu okuyisa emmeeri mu Strait of Hormuz oba yaani egenda kubwa. Kitegeeza nti mu butongole Iran emaze okuggala akagolomola ak'enkizo ennyo nnyini ddala akayitibwa Strait of Hormuz era nga amagambye nti amafuta katale ak'ensi yonna gasuubiddwa okuba nti gagenda kulinnya mu nnambiro olw'ensonga nti agasinga gayitaawo wennyini mu Strait of Hormuz. IRGC bagaddewo. Report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of the story. Ekulera omuntu wa bulijjo mwebale nnyo kuba nti mutaddeko. Tugendagendako mu Basumaya Habo Center olunaku lwali tulina kojja Mingo Suleiman okuva manafu aba Sumaya Habo Center agenda kuba atunyonnyola bali wali nate ekawempo okulirana Reham gate yokusatu we bali kojja Mingo yagenda okutusomesa okuva mu Sumaya Habo Center onaku olwaleero eddagala mitwalo 3 n'ekitundu offe eba y'abantu 10 abasooka mu delivery eba